Why? Abantu basemba kulaba mu church ng'osaba. Naye babadde bamanyi babuuza papa ali atya. Nga babuuza nti omusajja afa ali atya kiki nga tebakuwuliza. Yimbaka Jose Chameleone eyali omulema Sambagala yenze Lugonva atagenda naye nga ndi bulungi waliwo baddawo omunda ne baŋŋamba ng'okoze bwe tuyita abatono mbaamu bagamba ng'okoze Lugonvu mbeera obunene nnyo tebulina kyebuza naye nga yakuba bulungi sirina nnyo wannuma kati bwempulira era si buntandisa okutambula ampola nkulaba tubayibuuza mwana waffe ali kiki nkomawo ate mu nkuba mpya tulina emiramwa ng'emeka gyeka 7 ate nyina egindi mu mutwe nga 12 kati egyonna tulina ogigatta tugiwa abantu baffe tukomawo mu nkuba mpya ate eri studio siddamu gikoleramu munzimbire ku studio empya nga sinnakomawo okukola mukama wange munzimbire ku studio ti mu Lugonvizi show njogera ku bano sigamba mu bakama bange abalabi njogera ku bano ba producer bange mumpe studio endala yosigenda gikoleramu abantu bange njagala bawo mu studio ngeyako obutaala nga mpya nange nkomewo nga ndi mupya nayo nga mpya tusooka kutasho gyali oleso recordings eriwa mu studio enkadde eyo tugite ezo tuzite naye nga bannaye yagala kugamba nti kyekiri kyenzize mbagamba nti osabanga nnyo Mukama n'akuyisaako mu mbeera etagenda kutwala bulamu bwo naye ng'enyigiriza nze mbadde simanyi how much people really loves me. Abantu bandaze omukwano, abantu bampadde Esaala singa tezibadde Esaala z'abantu namukono nze ne kati natusenaga nti Lugonvu mbadde nkunonye naye abantu baŋŋamba sirina gye nkutwala kansooke nfunewo gwentwala. Okimanyi nti kuola olwendo lwempona waliwo eyagenda mu ddwaliro asi okugenda mu ddwaliro etagenda badda kati Mukama ebyo byasinzirako naga nti osabanga nnyo ne wabawo abantu nga 6, 8, 10, 12, 15 baga nti bambi muleke bambi tomutwala babaddewo abantu bandaze omukwano abantu banjagadde abantu banfuddeko abantu bandabiridde busimu mbadde sibufuna nga bulina gye buyita naye nga baŋŋamba gundi akukyekizeeko nenga nti galuno omuntu akukyekeno gano Mukama webale nnyo webale sebunga banene nange nyinamu abanene ab'ebitiibwa mu gavumenti n'opposition oba yonna si bannabyabufuzi ani yagaa nti ab'ekitiibwa biri mu bannabyabufuzi minisita yakutumira mikwano gyange bangi n'opposition nze nyina emikwano mu gavumenti ne mu opposition naye ne ba businessmen benjogerako ab'ensimbi njogerako bansimbi abagagga toddamu okuba kali akantu katwagala sente tuzaagala naye kale twetaaga sente naye ate obulamu bukulu naye nga bambi mikwano jekingly naye nga mwebale nnyo mwebale ddala Lugonvu kati alabikako mulaba naawe si yooli eyali ow'obupiira eyali ku kitanda wansanga ku medipono ga Lugonvu ng'oweddemu naye kati onda bwe kyabbaawo ku bufaananyi obukadde buli nga ndi mu ddwaliro nakati balabibage nti gwe tubadde tuga nti akasajja nga kaweddemu nga ndi yaddeko kati ndi bulungiko emmere sirya nsakate ebbanga lye namala nga sirya kati Esaala ndesakata era bw'oba ng'olinayo enkota y'ettooki giteeke ewaka emayanja girya ekyennyanja nkirya ennyama sinnagyagala ebijanjaalo njagala entula abantu babulya ebibaggaanya okulya baleme bireeta ebyennyanja tebalina kye baŋŋaanye naye just nze nyina bye saagala ebyennyanja ebyo baggwa enkulungo olugezigezi nogaa sirya bijanjaalo ebijanjaalo mbyagala naddala ebibisi mukene bamuŋŋaanye mukene mulya ezo nva zange ekirala ki n'ettooke sirya kawunga sirya muwogo adda tebabiŋŋaanye esibirya naye sibirya naye nga kyonna mu byonna
Yagala bagamba essomero baliyita Hillview Primary School Matanga. Grand opening yange naku z'omwezi 3 November obanga oli kumpi jangu buze ku ssomero. Man. Waliwo omuzadde ali ebweru. Omuzadde ali bweru? Yagala akkirizibwa okuweerezaayo omuntu akulambulako ku grand opening. Kakati bakweka ki? Ne bwe bataba grand opening koweerezaayo omuntu. Febaga Hillview be bagamba nti nga tonnabakola kirala sooka ojja olambule. Jangu olambule kibayita essomero. Essomero mu masomero baliyita Hillview Primary School Matanga. Twalayo omwana wo tojja kwejjusa. Ate abazadde bawadde Hillview abaana, abazadde bategedde omuti, abazadde b'ennaku zino baagala okuweerera, so okuweerera okwejjako, okuweerera okw'ensonga gy'oteeka omwana wo nti omwana wange ddala ndi mumuweerera. Omanyi oyinza gy'oteeka omwana ng'oli omuweeresezza buweeresa. Nga ne sente z'owayo waakiri zirabika zigula buguzi mmere ng'oweeresezza buweeresa. Naye Hillview obeera oweeredde. Gy'oteeka omwana n'otawakala noga nti ebyange mbimaze. Twalayo omwana wo ku Hillview Primary School Matanga. Nange ojja kuba onzijanjabi. Nkuliko ewa Pokino. Ewa Pokino kyali kirungi nnyo. Pokino saasobola kgenda nali ku kitanda. N'omusumba w'essaza ly'e Masaka. Bishop Severus Jumba. Naye kyali kyanjawulo. Kakati n'ogamba nti ddala bwe ndaba ebintu ebyo byonna nesiga nti Lugonvu sinatuusa genda. Abantu bandaze omukono. Njagala kwebaza ttiimu Lugonvu Show mwebale nnyo. Semuddu, Nawudo, ttiimu yonna, Esaala Mugerwa, n'amenya ne n'alekani. Gwe bampe tu eteretebwa. Nali mu ddwaliro linsasulira ku bbiirwa awo amakkati eteretebwawo. Tewali anjula eno. Saali anjula lyali lyange lya bujjanjabi. Teryali lya so. Anda. Kale. Okwewandiisa mu mpaka za Ssedduge 2023 ofiisi za Lugonvu Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Obakuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Ssedduge 2023 Nyola.